It is the final channels and alongside SPV Graphics. Tukomyewo twagala bawa wrap up yabadde mu wiki. Naye Uganda yabadde amasanyu wamu n'ennaku. Amasanyu gatandikira mu Belgiums. Abasajja aba Jamaica bajja wano Chris Martin ne D Major. Swangs Avenue bakikola show yaliyo yakwatayo obudde bwali bubi naye bwamala ne butereera ekivulu ne kigenda mu maaso bulungi. Wabula mu bivulu ebyo genda mu kivulu ekyo genda obulungi. Ennaku yali ku Freedom City. Freedom City batekayo the best of King Michael. Mukubala abalamu. Tiketi ze yagaba n'abantu abasasula bali abantu nga bisatu awo. Sisi kuseka bali nga bisatu be bagula tiketi. Awo bala Freedom City milioni abiri gipangisa awo bala abayimbi abakuwerekeddeko. Instead of having the best of King Michael, twafuna the worst of King Michael. Kusinzira ku kivulu ekyo nga kyagenda. King Michael yavaayo ng'ekivulu kiwedde bwalaba ku bifaananyi awo ng'akaaba nga yeekutte ne kyaliwe ennyo yamutwala mu silent majority. Naye ndowooza silent majority twagiraba ku olwo. Baali silent tebaavaayo kujja kulaba. Engambo zigamba nti sente zino zamuweebwa okuva mu kibiina ekimu ekya NRM okola show. Naye simanyi waliddamu ne bamuwa endala zonna oba ali balimba kinti agenda yimba mu 2021. Ndowooza mubirabye bwe obuwagizi bwa King Michael. Ng'omusajja omukulu era aludde Kampala wano ategedde Uganda yavuddeyo n'awanika n'agamba engule y'okuyimba eya King ndabika njiwumuza wansi kati kandeete mutabani wange gwe mba nnyingiza mu music industry gwagenda okutandika okufuula wagenda kubeera dancehall baby simanyi. King Michael yatadde wansi microphone. Kizibu nno, kizibu omuyimbi okuteeka wansi microphone. Naye ekirungi ky'okuyimba nti teri akusaba kuyimba. So woba ovaamu tolina gwewandiikira bbaluwa kuvaamu. Gw'otegera butegeezi nti abawagizi bo baggwayo n'ovaamu. King Mike ekyo yakikoze, yagambye microphone agiwumuza wansi. Sente z'okuteeka mu music kati alina ziteeka mutabani we. Alabe nga naye afuukako King paka naye ndowooza lwali gisa wansi. Moving on. Kusheeyo King Michael yebaziza nnyo Bebe Cool mubeererawo. N'agamba talabanga muntu wakisanga big size Bebe Cool. Tamulabanga ko omuntu akubeerawo mu bubi ne mu bulungi. Mu bubi yesho gye yabadde naye. Yabadde nayo ku Freedom City. Mu bulungi akabasa nga kazi okuva ewa muzeeyi. Era Bebe Cool abeerawo. Bebe Cool ya disappointinze yasirisizaawo King Michael obutakaawa wadde ebifaananyi ffe twabadde twabifunye ddanga amaziga gamukulukuta. Waliwo kye bayita tears of joy. Kati zino endala zo simanyi we baziyita eza King Michael. Ayinza okutubuulira ezo tears we baziyita. Katukireke ku tears of joy. King Michael aleka yadde asanyuse nnyo okulaba nga asobodde okubouncing back. Though the bounce wasn't high enough. Katukirekawo. Tata Sam naye bukyanga akuba bivulu comedy namuwumya ne bagamba Tata Sam ye muyimbi ye comedian akyasiza okuŋŋaanya abantu. Ndowooza asigale ku kya Tata Sam. Ensobi gye yakoze yabadde Tata Sam versing Gadimba. Kati nga Tata Sam ate yefudde Gadimba system volongoto just one man's army. Era yabadde Gadimba okusinziira ku mukugu gwe bayita Sula owa Wolokoso. Yabadde Gadimba Tata Sam Sula omanyiwo okumusango sobola omunoonya nze tonnoonya. Gadimba ndowooza kyava mu Gadiba engalye. Era showe yabadde Gadiba engalye yennyini. Simanyi lwaki mpulira nga ayagala oseka. Naye Uganda ya tabu. Uganda ya tabu. System yabadde Gadiba engalye. Tata Sam yatunulidde obutebe. Kati tukozeewo challenge. Ani akyasinze obutajjuza butebe? King Michael, Tata Sam. King Michael yabadde ku Freedom City. Freedom City netuuza abantu ng'emitwalo 2.3. King Michael yabadde mu 4.
okumanya temwabadde bantu nga n'omuyimbi waaba ayimba tosobola nawulira bigambo bye okujjako okuwaawaala. N'abayimbi balina omitima bamubeereddewo okulaba nga King Michael teyeekola ekintu. Bazze ba Spice Dana, Gravity babaddewo ne bamukubirako. Wabula bagamba King Michael yabadde ayina entebe gye yategese gye yabagisiza ng'era emmotoka Fuso ye yagireese ku Freedom City nga mwagenda okutuula aggulewo obwa King. Naye yagyerabiddeyo olw'ekikangabwa kye yafunye. Yagyerabiddeyo teyagijjeeyo. Entebe yagireese ku mmotoka naye ndowooza tebannamusasula. Naye ow'emmotoka tugamba va ku Freedom City, omusajja tagenda kima ntebe eyo. Obwakabaka bwa King Michael bwawambiddwa ekitegeeza tajja kutuula mu ntebe eyo. Bafana mujjukira bano bali ku mbirane ne Bafana yakomyewo mu music. Ekirungi kya byonna tannagambako mbu ayagala kukola concert. Era nkusaba kyali wange tokola concert. Sokoddemu osindike music abantu bamufune then olikola nakyo boyagala okukola. Naye n'ekirala abayimbi mulekerawo okutuzanyira ku mutwe ng'oteekayo the best of. Tukimanyi mu Uganda tulonkinga nnyimba otandika owulira omuntu 10 years of, best of, 2 weeks of, oyo manya ali ku lugendo akulukuta mukoka ya muvuga. Kati gwobeera ng'eyo oli muyimbi nga tolina luyimba lwolonkinga alubamu n'otandika tugamba the life of, the best of. Ekyatuuse ku King Michael essaawa yonna naawe kiyinza okutuukako. Gadimba, Tata Sam, katusuubire wabadde ozannya comedy. Wabadde diikuula era n'esho nayo neekulaga nti oli diikuula kwolwo olunaku. Checking management yo, checking entegeka yo, olabe ekizibu kyavudde ku ki kuba obadde okola bulungi. Wabula kino tekisanyusa nnyo. Ndowooza zezo she zaakoze mu Uganda katusooke tuzirekeraawo. Week twakagitandika. Musobola okuyitiramu awo ne mulaba muyinza okumbulira ndowooza ki ekyavuddeko ebivulu bino okusala. Ebivulu byabadde bingi nnyo mu kifo kyekimu Kampala. Show y'Abajamaika yabadde erangiddwa nnyo ng'ebuutikidde endala zonna. Oba Bannayuganda just tuli baavu nti tetukyasobola nagenda mu bivulu webityo. Okusinziira ku mawulire genfuna kati King Michael ndowooza kaŋŋamba aliira mu nnyumba oba aliira kuba kati tetukyalina nnyo nsiko wano Kampala okujjako nga yagenzeeko mu kyalo. Wabula gye yasinga emmotoka obukadde 15 mujjukira emmotoka ya King Michael eyo MR ey'amaanyi eyo. Kigambibwa yagisingayo okutegeka show. Omusajja twandimulaba ku boda oba boda alina yenna obuyambi asobola obuweereza ku final channel ne tubutuuse wa King Michael. Nja butuusa mu neesige. Tata Sam simanyi naye nga tuzze mu kubala obutebe oba King Michael twabulabyeko nga bukyalina bupange nga buli ayingira ndowooza gwe bawa akatebe. Twalabyeko Gravity nga abakuba n'agamba muwanike obutebe naye nga obuwanikiddwa bulinga 18 kubutudde obuwumbi bw'obutebe obuwumbi bw'obutebe bwadde mu Freedom City nga bwe butudde. Ekifaananyi okiraba nga kiyitawo awo comparing show ki eyasinze okusala. I will say in terms of business Rosi gyokola mu La Bonita si yemu gyokola mu Freedom City. Of course ya Freedom City banene. Wabula ate La Bonita weekulemu okujjuza ekivulu kiba kikusaze nnyo okusinga kuba King Michael bakuleeta abantu be mu La Bonita weesanga twandirowoozezza akubye ekivulu. Kati nze ndowooza ekivulu kyasinze kusala Tata Sam in terms of turn up. Wabula mu finance King Michael kyamusaze nnyo kuba kati wano twabadde mu empaka ze ziriwo kati ani yasinze okusalibwa show. Yasinze okusala eyinza okugenda mu history wa Uganda nti tobeeranga eyo ne weerijja kukola show eyinza okusala n'otaddangulu. Tujjukira waliwo abantu abaali basaliddwako show nga n'essaawa eno tebaddanga ngulu. Mwabo siriimu naye kyemmanyi mulimu omusajja Nisenure the writer. Nisenure rooftop yamulemu okujjuza okuva olwo rooftop gye bayite ebbaala mu Luganda. There is a difference between
ebba and ebbaala. Kati ebbaala ebbaala yebeeramu awo k'amalonda abaani awo yalemanise nno okujjuza, naye ayinza okuba yeedazizaako ekikwa kya Sheesaze. Waliwo ne omukyala gwe bayita Mary Butter. Mary Butter yafunako abantu 9 ku Satellite Beach. Naye yayinza ogamba enkuba yatonnya, enkuba eri yali teyagaliza Mary Butter, yatonnya okuva ku ssaawa 12:30 n'ekya ku 6 n'ekya nno omusana kataguddemu okwaka, naye nga teryazze. Omuntu eyaddakawo yali Honorable Khalifa Ganaga, naye sho yali emusazeeko n'ataweza wadde abantu 3. Sho zezo zisaze mu Uganda.